Gavumenti bweyimuka n'enki esobola okuteekawo copyright. Mulowooza Kenzo yasoose okusaba copyright bakafeero tebazisabaako. Federation okubeerawo gwagireese nga president olina okuba ng'olina association mw'ova. Era bwe banaaba nga tebakkiriziganya na bano bali mu umma kitegeeza kyayagala okuteekawo Kenzo tekigenda kukola. Either abo bonna nga bw'obalaba akakiiko ka federation bayingira umma kati tolina association mw'oli ne vice versa talina association mw'ali n'abakuliraanye tewali association mwe bali kyokka mwagala federation. Kenzo bw'oba oyagala okulwana ekintu kirwane nga mw'oli munda. Bw'oba oyagala kuba umma nti ebadde tekola gibeeremu munda naye gwe atali memba wategedde otya ebizibu bya umma. Naye kati bw'oba oyagala okujja okubirwana nti tebikola oli memba mu kibiina ki. Naye lwaki Kenzo gwe omuntu abadde azimbye erinnya lyo enkya bagenda kukuwandiikako ng'eyasuula abayimbi. Kuba obazunziza ku Sereni n'obazunza n'obateeka eno n'obazunza n'obazza eri bakusuubiramu kya muwendo. Kenzo singa bamumma copyright abaana bana babadde atuuza ku Sereni agenda bagamba ki nti enkya munnaye singa ekintu kino kigaana abayimbi bano abalala bambi abadde batufunyeemu essuubi tugenda bagamba ki. Toyinza kujja n'olwana bulwanyi bw'oti yajja UPRS egende NCF eveewo UCC batubba naye eveewo UCC. Tubaaniriza nnyo mwenna tugenda baaniriza tulina kyakkola oba leero mwaba batwanirizaako mwenna abeekuumidde ku media subscribe sharinga likinga commentinga navumavuma byonna mubikole muli baddembe data wammwe. Tuline omukyala Mimu Shamimu nga bulijjo Zubenda aze wanene agenda kubanga asitotola ensonga amenya tugenda tandikira ku federation kuba federation ekyakutte tegenda takati tegenda bba mawulire kati era Shamimu kasooka bavuzeeko ntya bambi mwebale kuwagira bintu bye Uganda mwebale kusongoza mimwa nga mugisongoleza ku bantu abatabaliiko. Anyway mubawo ebyokukola abantu bangi abasongoza emimwa ku bantu abatabakwatako so tuoba olina obbeebaza kuba ogwo nagwo mulimu. Bafaani bo waliwo abo bafaani bange bebasinga okuvuma babagoberera nnyo bebasinga okusongoza. Bafaani bange tebavuma bantu bafaani bange bantu bampisa naye ate bo sibaagala nnyo nga bantu batuvuma mbaagala nnyo abantu abatuvuma kuba baba balina okulya. Kyogamba okuvuma bakusasulira ate bw'abanga kimuteera emmere ku sowaani abaanoonya wayonoonera ddala. Naye nga mwebale kuwagira bintu bye Uganda mwebale kutwagala n'abatatwagala mujja kutwagalako mpaka mujja beesibako si kubeesibako waliwo byajja okusanga agende yegalire mu kisenge aseke amala afulumaanyiige. Ogambye kano akayimba aka Bobi Wine beggalira ne babiwuliriza babiwulira munnanga ate abatatwagala be basinga okubeera attentive abaanoonya nsobi gy'okoze. Tutandikirawo ku federation otandikira ddala waneeno Kenzo wamulabye amaanyi alina mangi ennaku zino alaga kati ye PRO namulabye naye okujjako ng'agoberedde amateeka. Federation tejja kubaawo nga yagifuga naye ate egenda kubaawo nga si ye president anti lwa nsonga talina association mwava Kenzo si mu bubi lwakuba Kenzo nti be bamugamba tayagala biwulira naye nga bye bituufu. Federation okubeerawo gwagireese nga president olina okuba ng'olina association mw'ova ayina either okukkiriza agende mu umma babeere bonna nga bayingidde umma nga mwe balina okuva oba waliwo ekibiina ekyaba kiyita superior artists nayo association kati kwebyo alina okufuna mwayingira ekibaddewo ate nga kirina okuba nga kikozeeko emyaka 2 okitegedde. Kati bwe bagamba nti federation ezze ekulibwa Kenzo ava mu association ki tewali mwava. Kati bw'aba talina mwava tayinza kubanga yakulira federation either abo bonna nga bw'obalaba akakiiko ka federation bayingira umma alina okubakkiriza bayingire nga bammemba basobola oyingira nga bammemba ne bagoberera amateeka ge basanze mu umma kuba waliyo president waayo. Kaakati ebibiina bino byonna ebyabayimbi bijja kuvaamu balondemu president anaafuga kuba bawa kisanja mwaka gumugumu. Kati ne president aliko King Saha tannakkiriza mbu yaliko wa umma agamba King Saha naye agamba yafuga amulonda King Saha naye agamba yafuga kitegeeza akyaliko era bwe banaaba nga tebakkiriziganya na bano bali mu umma kitegeeza kyayagala okuteekawo Kenzo tekigenda kukola. Ayagala tereza bayimbi si kyekyo ayagala tereza ndongo ate kya copyright no nze baneesaala ki Kenzo yeemenya. Gavumenti bweyimuka n'enki esobola okuteekawo copyright. Mulowooza Kenzo yasoose okusaba copyright bakafeero tebazisabaako.
ndowooza bakafeero baali tebayimba bano bayimba ne basuula eri n'ebigere tetubagaana kutereeza kintu kyabwe kuba buli muntu yenna ke babaffe aba theatre eno twagala okutereeza naye kankobuulyeko tusatereeza kintu mu mwezi gumu ebiri naffe ne tugamba nti katutereeza theatre mukwano tulina olugendo kuba ebibiina bingi ebitali wano wokka waliyo abaana abazanyira e Masaka waliyo abaana abali e Mbale waliyo abaana abali e Jjinja waliyo ebibiina bingi ebiriyo waliwo ebibiina ebiriwo ebya theatre naye tusobola okuba nga twemulugunya nti ebibiina ebiriwo ebya theatre tebikola kuba ekituufu nabyo tebikola naye kati bw'oba oyagala okujja okubirwana nti tebikola oli mmemba mu kibiina ki kitegeeza osobola kufuuka mmemba mu kibiina nga uma nze singa mbadde Kenzo nfuuka mmemba mu uma ate jakubamu ebituli gyatayagala nzija nti ne nfuuka mmemba kuba tosobola kulwanisa kintu nga tokiriimu kati bw'ofuuka mmemba mu uma jangu bw'ojja n'otugamba nti bana uma ekola kino tumanya oli mmemba ekituufu ebizibu byamu bikola ki nojja n'olwana n'ogaba obukulembeze obuliko tebutuyamba nga mwoli munda naye toyinza lwanira mabbali ate nga bakugamba amateeka gali bwe gati nti etteeka eriteesaawo federation olina okuba nga ova mu association zonna eziriwo kati tolina association mwoli ne vice wo talina association mwali n'abakuliranye tewali association mwe bali kyokka mwagala federation kitegeeza mu byonna byonna bagenda okumala okubimaliriza bwe bati mu uma bagenda kulondamu president agenda okubafuga federation taliyo mu federation yagendayo kutwalayo kubalaga nti bannange ffe tubadde tukozeeko bwe kiti era naye bwe yalaba nga sibirambulukufu n'asooka n'atuulamuko n'asibamuuko eggaali okitegedde naye nga mukama we yali tamukkiriza era ndowooza interview wagirabe ya mukama we bammemba abali eri bagendayo nga muntu kinnoomu tebagendayo nga ki nga uma kati federation Kenzo bw'oba oyagala okulwana ekintu kirwane nga mwoli munda okitegedde njagala okulwanisa ebibiina bya theatre ebiri wano ebigamba nti bitwabiyamba abaana ba theatre nga tebikola nfuna kimu kyennyingira ate nembeera mmemba mbalwana mwendi munda toyinza kubanga toli mmemba wantu n'olwana n'ogaba naye wano tuyisibwa bubi bwe kibanga si ekyo tuula gy'otudde kola emirimu gyo gamba tuyisibwa bubi but sina kyakukola like beerayo ng'olina w'oyogerera n'ogamba banna ekibiina bwe kiti ekikola naye era abantu tebajja kuwuliriza like government entajja kukuwa nnyo kigambibwa mbu bye mukola mu aba theatre bikwataganamu n'ebyabayimbi lwaki mwenna temwegatta ne mukola federation anti tusobola kwegatta wamu kukola federations naye ffenna tuli under NCF National Culture Forum kati NCF fenna kati waliyo ebibiina ebitwala aba theatre nabo bali under NCF kitegeeza ne uma byonna kati eringa ye federation eriwo kati gwe olinga awagira Dr. Tino nedda kati kyenkugamba NCF yetwala buli ki association yenna eri wano kitegeeza ye federation eyo bweba weeri nga goleeta eyiyo okakasa nti abali ku federation ebyo bagenda kukkiriza oleete federation ante so abeerawo ate nga balabye n'okulaba ebituli bakubyemu ebituli ate ye ebaddewo ekoze ebbanga eriwera bagamba okusinziira ku Eddy Kenzo gyogenda tagimanyi okay naye ne gyogenda bakuwa ensimbi NCF eno bagimanyi ate era ebadde ebbanga ddene ate era weeri nayo bagireese erabe mmwe mugenda kukola ki gye muzolwana yetudde ku kakiiko akalaba eno empya eyagala okujja egenda kukola ki golowooza bwe betwalayo eri emawulire egenda twalayo kyegera kabali disorganize batambula kajegere bwe batuuka mu kitundu batiisa abantu batambula kajegere musululu moja amalala mangi naye olaba obudde bwe bamala nga batambula musululu moja bandi bumazemu nga bawandiika ebintu ebiyinza okubatwala oba ne batuula ne bagamba bannange aba UPRS ekituufu mukola bwe muti mutubba oba ne babuuza NCF mutuyambye mutya oba uma mmwe mubaddewo anti olina kubuuza wa uma ono abaddewo kuba abadde atwala bayimbi n'omubuuza kiki kyotukoleddeko kiki ekikulemye ife twagala kuba bammemba naye bino bwe biti ne bwe biti bye twagala batuwe federation
okitegedde we baba bagala kola federation yabayimbi bokka bakole federation naye nga bano bosanzeewo sooka olabe biki ebibalemye biki ebibagendeddeko oba bw'oba oyagala kuba uma nti ebadde tekola gibeeremu munda naye gwe atali memba wategedde otya ebizibu bya uma naye nompuliddeko mbu nno olunaku olwaleero balinayo meeting naye leero tula mangi manyi leero babagambye mbu n'abapromota bonna bakuŋŋaane abali mu federation bapromota bakuŋŋaane nabo federation anti balina okubuulira ku bano nange mukaana dde bagenze kubagamba nti byonna bye mukola mulina okuba na association ekola ki baagala okibanyikiza bakitegeere kubanga enkamyokero ya byonna bajja kuvaayo nga bwe bagenda esente basobola ozibawa naye lwaki Kenzo gwe omuntu abadde azimbye erinnya lyo enkya bagenda kukuwandiikako ng'eyasuula abayimbi kuba obazunziza ku sereni n'obazunza n'obateeka eno n'obazunza n'obazza eri bakusuubiramu kya muwendo nno weekubidde omutwe mbu baba n'abayimbi abagudde ne Eddy Kenzo anti amawulire abamawulire ffe abamawulire balina okukola omulimu gwabwe lwakuba nti waliwo abamawulire abakuba emitwe ng'olumu si mituufu naye nga bukedde New Vision si New Vision group ani agikulira abaana sente bali muzija aba federation mu government si ekyo New Vision yaki government esobola kuba government kale naye Kenzo amaanyi nga ate nawe abawaddemu yagambye nno Kenzo agenda kukola TV eyaabwe kati kankubulireko ekintu kye bayita amawulire kizibu ogoberera documentary ya Harry and Meghan kati onogigoberera ojja kutegeera kye bayita amawulire wegabanga neeri amawulire mazibu gakumanagi eggulire toyinza ddi esimba mu kulwana na media ekirala Kenzo yandibadde agamba kimu namulabye agamba mulimu abafeeke abamawulire bali feeke mulimu abaagala otusuula abamafiya b'amawulire naye Kenzo alimba mu b'amawulire temulimu akuba kintu kye abamawulire temulimu akuba federation eyo gyayagala leeta wabula batudde nabo kakiiko ebibiina byonna byatudde nabyo be bamukwala kwa Kenzo ayika abatya kati nalaba nga abamawulire bangu jjukira abamawulire sente bamwaya akakadde kamala abamuwadde ensi yonna najja n'alyamu banne olukwe kuba obwana bw'amawulire bwe businga wano enkwe obwana bw'amawulire kasita kabanga kabadde kakwata ssimu ne bakawa kamera oba ne kagenda kakola ku TV yonna nga kajja nga kalyamu banne baako enkwe amawulire ye kati nze kankubulye wano ndayika nzekka wano gwe batasobola kuwa ssente ne baŋŋamba nno yogera kino ekikyamu naye wano omwana w'amawulire alabira ddala n'omuntu yavuddeyo n'avuma abantu oba n'avuma ab'amawulire banne ne bamusimba akakadde n'akyuka omwana w'amawulire ne bamukubira ne bamugamba bakukuta eyo obwana bw'amawulire buli eyo bukukuta bulyamu bannaabwe enkwe amawulire amatuufu ow'amawulire omutuufu olina okwogera amazima bw'oba owulira nti togoogere just keep quiet sirika Kenzo tewali mawulire gamukuba tewaliyo mawulire nti abamawulire abamu bamafiya abamawulire bali kunkuba bwe bati bali mutukeza ngeri gye bantu bebenya abagala muwa sente kye balina kukola ki ekirala Kenzo singa bamumma copyright abaana bano babadde atuuza ku sereni agenda bagamba ki yagambye Udamani yajabeegatteko okola ki yamuyise yagambye Udamani oba oli eyo jangu otwegatteko agenda bayamba ki Udamani atambuze copyright nze nno ŋŋamba nti NCF yeyina okutwalayo negamba nti munaye bano bazze mu association bweti era ne bakkiriza ne tulonda bwati gwe twasembye ababeera president ne bakitwala ku ministry nesayininga nti ono bagenda ono yo president gwe bakkiriziganyizza bonna ministry yeyino salawo abaana abayimbi kye baagala okubanga bagenda awantu wamu baleme kubanga bayitaayita eno naye ekyo tekisobola kukolebwa nga Kenzo ye bwakirowooza ekituufu akimanyi kyalina okukola jasi naye ayagala mawulire ekituufu ayinza okuba akimanyi naye ekintu kigambibwa mbu baatuula ne balonda ku Chameleone ne Kenzo ani asinga Chameleone ne bamukuba akalulu balonda omuntu atali president wa ddala ow'ekimpatiira wegase ku big eye
Nedda bituufu kati wetujjano ne tugamba kati nga ffe ab'amawulire baalonda interim committee yali yebatwala anti mbadde njagala kutegeeza nti balonda interim committee awo ey'amangu esobola okugira ng'etwalamuko ekintu nayo yali interim King Saate no yabinyigira mu bunyigizi agamba ki anti bebe kulya mukuba akalulu King Saate n'abivaamu n'abiviiramu ddala n'akata akundi n'agade yawona buwonyi abantu bandibadde ate bamulaba batya mu federation ewa Nuupu kyokka abannuupu si bayimbi abanuupu abasinga wabalabyeyo annabayita ye baali bamuyise kati yenna omugezi waategeera omanya olaba ekiri mu maaso nti enkya munnaye singa ekintu kino kigaana abayimbi bano abalala bambi abadde batufunyemu essuubi tugenda bagamba ki tugenda kudda tubagambe nti munnaye gundi kyova Kenzo atandise okufuna amatabi we yeekwata bamawulire mutukuba gundi mutulemesezza gundi naawe otulemesezza afune we yeekwata singa bigaana agambe bali bannemesa but me I tried my best otandika olaba ekintu nga kiyinza okukulemerera ate banne bano bakulembera bo banaagamba ki baani bano bakulembera abayimbi banne bakulembera ye wanaaba akyejjeemu banne banaakwata singa ye Kenzo akyejjeemu ate president abanne bakulembera anti wakimpatiira era wakimpatiira anti Zubenda wakimpatiira naye era alina bakulembera mutima mubi Kenzo mukwano gwange naye wakimpatiira wakimpatiira agezaako okuteekawo mukululo balabe nga bafuna akakiiko akatuufu naye nga ng'okusinziza ku ndabayo gwe nga gwe batereeza ebintu copyright banaagibawa kugambye copyright government weeyagala so gibaweera mu lunaku lumu naye ebbanga lye bamaze gwe genda obuuza abakazi abo bonna abakulu abaludde mu music genda obabuuze genda obuuze ku baaliranako kafeero genda obuuze ku baproducers abakulukulu eyo mu myaka nti mwe musitudde butuuzi bwo temusabanga ku copyright owulyo bati bakugambye nti bagisabangako tali muntu atayagala funa mu bintu bye affe ffennyini abazanya tulumwa nga wakateekayo ekintu kyonna otakifunamu yadde ne kitambula naye like nti otuuka n'ogamba kambireke yagambye nno omukulu Kenzo yagambye mbu UPRS yesinga obubbi era yagikyayira ddala ne bwana agikyawa eri kakiiko ne bwana agikyawa ku kakiiko ebeerako kati agenda batunulira ati yo tegenda kuvaako UPRS kati kwegamba enda sigala ebabbira ddala okero tomulaba buli we wajja nti okera abaawo okera alina no office era buli lukiiko olutuulwa tebayinza dutuula nga UPRS teriiko kati either obagambe kyemutubye kimala kati tubadde tusaba tutandike bwe tuti naye gwe bwojja ng'obalwananga nabawo bali akamere olimba toyinza kulwana musajja ng'okera omukulu waatyo alabirirako abaana be gojja mugaye nti ekintu kyammwe kyonna kiyiike CF yali agigoba ne bw'aba aluwulira okero aluwulira okero oluganda just alwogera atoyinza kujja n'olwanalwana bulwanyi bwoti yajja UPRS egende NCF eveewo UCC batubba naye eveewo UCC alabula banengamba n'omwana ekituufu obusungu alina bungi naye alimba manyi ge mangi jangu go obagambe nti bannanga abayimbi bali bwe bati baleetera abayimbi wano abaana we bali abakola dde ennyimba zaabwe nga kati obalaba bambi nga tebaliiwo naye nga music waabwe gyali atambula tebamulyamu naye wano e Uganda bwolabanga ekintu kiganye noonya style endala mw'oyinza okuliira kuba bagamba nti bagamba mbu bwe bateekayo n'oluyimba tebalufunamu nengamba yiyi UCC esaba ssente media ziba kuba ennyimba zaabwe ate bo ne batabawa ssente bafe buvi balekerawo beeteesa ekitole kimu bagambe nti media tuzimba ennyimba zaffe abaana bato nga bayimba bagambe nti no media abamedia nze nali ngamba waneeno abaana b'amawulire ne bagaya kibasizza obwavu n'ekibaleetedde okuba nti mumanyirwa bwe mutyo babakola ekintu nga temulina solida Writers Club mu America baagano basasula ssente zaabwe ne bateeka wansi ebikola ne balekerawo okuwandiika wano kigambo omunauganda olaba obwavu bungi ateeke wansi ebikola addeyo atya era mwe ababiri mugaana 10 n'obalaba nga bayita emmanju we bati ne badda ne bakola anti atunamyaza atambuza bigere wano bamugaye tugenda kukuwaayo omutwalo
Okimanyi twogedde ku federation nina kantu kenjukidde tukayitemuko katono Alien Skin ne Paraso bamulese Uganda bamulemesezze Paraso tebamulemesezza yasazeewo kyange ekiwandiiko kyawandiikiddwa kuva abeeri ne bamusazaamu naye musajja wattu akabamaze bamugamba London togirinnya London Alien Skin yamugambye baagala batwale Paraso sigenda oba si ekyo batwale nze Paraso asigale abaana ne batwala Alien ne kati naye tonnamanya industry bwetambula gwe industry ojja nti ebadde ebowa industry nagamba ekintu kyonna kyova nze ne Kenzo mugamba tokkiriza kutambuza kintu ekyo nga tolina bako-opposing ekintu kyonna ekibulamu opposition tekinyuma kibowa ne government esobola bikkiriza ebyo government esobola kubeerawo nga muzeeyi afuga yeka nga talina opposition kuba opposition eno eraba ensobi neziraga abantu ne beemulugunya kati government neekola nekyusa nefunayo bejjayo nekyusa nekola lishafa ate lishafa zandibadde omwandi zitegedde mutya kati industry yabadde tekyanyuma twatufunanga ntalo za Bebekulu Bobi Wine ayingira ebyobufuzi Bebekulu n'akoowa kamiliyoni yakoowa kati ani abadde atu radio n'afa ani abadde atu enticinga industry ebadde ebowa kati artistic Paraso katwalemuko ne Alien Skin nga bwe tulinda n'abalala naye Paraso tebamulabisizza nnyo mwe mulowooza naye ye ekintu kyeri kikola bwotudde yemwe mulowooza nga yawulira kati mujja kulaba nga naye banga tono nnyo nga bamutimbye ng'agenze London kale kwegamba bantu tono nnyo oli bw'anaavaayo nga naye agendayo ng'akuba ekiki no like me industry wetu bwenyuma okutambula kyova nkugamba eno mu theatre yaffe nti kibulamu tulina okubeera like tutambula no ku musitawa tutambulira ku mulamwa ng'abayimbi bwe bali nti tebabbowa nnyo bantu baabwe abantu babeera active kyogera nkube nzira saidi wa Alien Skin Paraso nanoonya kati abawagizi netutandika batabula kati eno mu theatre buli omu ali atuddeka kibulamu ekitya theatre kibulamu entalo lwaki tokitandika kibulamu entalo anti nze nzikola nzekkera kyova olaba bwe nakola show yajjuza abantu bakkiriza nnyo kwebowa nsi bavaayo ne bavuma ati nabo ne banvuma temusobola kwebowabowa we mutyo nga wendi mbavuma we musirika ennyo mbavuma namwe ne munvuma bajja okuvuma odde mu shamimu ng'ogenda kunvuma ki baana bavuma kenategeera nti anvuma aba ayina stress gye yejjako ate nze lwaki mba nzita omuntu kati nawe omuddiza owejjako stress bwe mba njagadde mba tuba tunyumirwa nze naye tuba tuli awo tunyumirwamu buli omu lwakuba batiitiizi omuddamu akantu katono nnyo ate n'adiriitinga naye diriitinga oba n'adiriitinga ekintu kyonna kugwenga katono kuye nga kinene ng'olaba ate ye kimugezzeeko ne batandika buno bucomplaints ndaba abayimbi abo bamanyi okubaddamu naga ovuma otya faani wo like seriously singa obeera nga gundi n'omugamba ate faani abadde avuma nze nga manyi nina omusaayi gwa bbulu yenze gwabadde avuma alina ogwa lwedi gwe balowooza gw'oli wanjawulo nzisa mu nnyindo nga ye naye bwasiza mu nnyindo kati mbadde nange muzzeemu nga binnumye ate kati ekimulumye baaba kale singa obanga gundi teri muntu ayinza kubanga gundi buli muntu olina kubanga ggwe saagala abantu bageraageranya beera nga gundi tolaba nti gundi I love the way she handles herself beera n'oyo goba followinga nze tojja kunsobola nze ndi mwasamu ate oyagala nsirike buli omu mu Katonda alina bwe yamutonda toyinza kuba gundi kuba si oyo ggwe buli muntu alina engeri gye yahandolingamu nze ndi kirala nange olaba kunti bannaye kyenva njagala kunti bamuvuma nga taddamu bantu kati nange mwagala bwe mutyo munvume mugambe I love the way she handles herself njabaddamu ate nno baba singa ovuma balina wifi ne data mungi ntaba data wifi nga bwe wagambye tebalina masente zigula data simbanyi wifi ate abalala abalina data wano kaleeta kali Susan ke yagamba you have used 80% of your data aba kyakuvuma ne kajja ka message wagunaga ani asindikirayo 10,000 awo
Zibadde zipaddeko. Mwana wa bitano. Bakunyongera. Gwenga gwe omukyala walaye binene ebya gundi we Wakiso. Shei Kigozi. New district card of Wakiso. Ebitibwa ina bingi. Seko yo manyi nti ayinako skande era mu mawulire. Ogijjukirako. Anti ezizo tezo akugwayo. Lwaki teziggwayo? Siramu ate ayina ku sente ayina buli kimu. Anti ayina abasiramu abayina ku sente balaba. Sente bazikola ki bannange? No, like kati ngolaba nga ndi kuseka Kigozi kati. Kino njagala kigenda eri bakazi. Mbeera nnyo ne ngamba abantu abasajja be basinga onnyigira videos zange. Naye olumu videos zino ziyamba mmwe. Abasajja. Abasinga onnyiga. Emwe abasinga onnyiga nga mugamba omukazi talina mpisa, nze mpisa sina kyenzaagaza. Na butakiiko obutono bwe nazifunako tezirina kyezannyamba. Tezirina kyezagasa. Kati nendaba nga omuntu olina kuba ggwe, olina kuba real like akwagala takwagala bw'atyo bw'ati buli omu njagali ajja onjagala well and good. Bw'owulira nga obulamu bwo bwonna olina kubeerawo nga tonjagala nze mu kabuli ngenda bw'omu. Kati abasajja ennaku zino ndaba nnyo baseeka nga boogera ku nsonga z'okuzzaako abakazi like funa abakazi bana. Omusajja yenna alina omukazi omu ku bino bwe biti oba bwe kiti either oba mwavu tomalaako tokola biki. Naye njagala okutegeeza nze mbeera nenkyogera nti omusajja lwalinzizaako nja kutambula ngende. Oli musiraamu okimanyi? Ekyo kyoto kinzijukiza kuba nkimanyi. Ekirala nze nkolerera kalambo kange. Siina muntu yenna gwe nsanyusa ate oba Mungu bino yabyawula. Nti mu kabuli ngenda bw'omu n'omwana wange gwe njagala n'obulamu bwange bwonna ne mmange gwe njagala n'obulamu bwange bwonna bwe nfa tasobola kugamba nti nno obulumi bunzita mu nziikeyo n'omwana wange nzikiza eyo. Kitegeeza ngenda bw'omu. Kati amazima gange kangoogera ebisigadde mu bindekere nze naani? Ne Katonda wange. Abakazi abo be mulaba abeeyisaako kino ky'abasajja bagenda kubatta babamalewo. Bagenda kubatta babamalewo olw'okuba mulina omululu gw'okuwasa mpasa gundi sente zintuma. Waliwo n'abatalina era nga nabo omusanga awasa. N'omubuuza mukwano ogenda kukunya mugongo ate ebirala. Ati mulimu abagamba muno ku ruhani bwe bagamba bana. Obviously egamba bana naye eyinayo ebirala bye batoogera. Era bw'ogoberera nnyo okusomesa kwa Seka Kyeyune abyogera. Bo bakulembeza kino ebisigadde tebakola ki? Tebabyogera. Owassa abakazi abo abana abo be musanga ng'agamba nze mujja wange ko ne mujjange it is okay. Nze sikirinaako obuzibu for as long as omusajja ampa buli kimu ate n'agenda mu ssabo. For as long as omusajja akuwa buli kimu wakkiriza musabo okimayo ki? Like beerawo beera real ogambe nti nno kuba nze nkubulya mu bulamu bw'ensi buno Mungu yakola obujja nga buli nakyo. Buli real gye buli. Teri muntu mu nsi muno atalina bujja. Mulekerawo okulimba muze mujjange simu yeekera mujjange simu yinaako buzibu. Obujja gye buli nakyo. Ekirala like teri mukazi okujjako ng'oli mutemu. Mwagala kutta basajja batumalira abaana bafe abo bwala betuzadde bagenda okujja ku nsi nga basajja bamazeeko muba temudde. Teri mukazi gwe bagamba nti leero Mande olwokubiri n'olwokusatu ngenda wa mukyala gundi n'osigala ng'oli kyekimu ng'omuntu oyo omwagala. Omutima guno gwe mulaba Mukama yagukola nga waagala omulundi gumu. Tosobola kuŋŋamba nti ogabanya omutima n'oyagala oli n'oyagala n'oli. Era ne Seeko yalimba. Bakazi abo abanayinako gwasinga okwagala. Bano abasigadde either ayina omulugube gwa sex. Kati aba ayina okugendayo yeetaase ku ky'obutonde. Okitegedde ekirala banaye mulimu abakazi nga bennyala nze nenyinyala. Tosobola kuŋŋamba nti ngenda sula mukyala muto. Nenkubakubamu obufaananyi eno bye muli mu kukola eri nange odde n'obinkole Shamimu mayanja. Nodde era nange nennyaniriza. Nedda mukwano. Like abakazi muleme kulimba. Babeere ekituufu. Mubeere real. Omuntu mugambirewo nti wama mukwano zisijja kukkiriza. Nze kyesirabyeko at least ekinnuma. Nenze togenda kujjolowooza oŋŋambe nti nva kuwasa. Mbeera okke nakyo. Nange nsule mu nnyumba bw'omu nga nkimanyi zino ennaku ebbiri si zange. N'ennaku endala ebbiri ezo si zange. N'ennaku endala ebbiri ezo si zange. Mu wiiki muyinamu ennaku bbiri. Oyo omukazi omulowooza abakazi ababoora ababe basinze obwenzi benda
tebava mu masabo kuba buli omu akyova abasajja abasinga gwe tunyanya abasajja abasinga abalina abakazi bana bafa obulwadde buno wammanga bafa bakalambadde nga bezinze anti kubanga eddogo olumu bagenda okufa nga balinga abaliko ekikyamu ku bwongo anti kati owo asooka aloga eno owokubiri n'alogera eri owokusatu n'alogera eri owokuna kati eddagala liisinganya nalijja ku musajja omu bonna babisanya oyo baagala abasajja abo bafa siriimu kubanga omukazi omuleka akulaba mu wiiki ennaku 2 kitegeeza alina okufunayo omuntu omulala mu nnaku ezo 2 bw'ojja haaji olumu okomawo nakwemu oba ku 2 kati nenkufunako ekiro ekyo oyinza n'okudda mu kiro kyekimu nga wampangisiriza ennyumba emu twawula kateni tewali budde abaana nyinza okuba twakatandika omwana n'akaaba n'azuukuka seeka nemba nga nkufunye mu wiiki omulundi gwange ogu oyinza n'okudda nga ndi mu piizi okitegedde era seeka n'oddayo eri kati omukazi oyo option yalina kufunayo muntu mulala lwaki muleetya abakazi bammwe obwenzi kuba like nze kyemmanyi wano e Uganda bandi wagoni kuwasa abakazi abana obusiraamu bwagamba abakazi bana kyatambulirako atambula akikubanga akuba akalaadi abakazi bana atambulira ku bana naye abo abana bakuzunza ensi eno n'ogiwulira abawana e Uganda njagala mbulize abaana abali mu Bawarabu nti omusajja omuwarabu alina abakazi abana aba azitowa kyenkana ki ojja kusanga nga be bakabaka nga ye kabaka ng'alina ssente empya n'enkadde owaawana awasa abakazi bananga ne gwe yasooka amahale bakyamubanja n'agenda n'awasa owookubiri ng'ekkanzu gye wasizaamu eyasooka baajozza n'ekala bukazi n'anono owookubiri n'akima owookusatu nga yagambye nsaba mukwano mpolayo amahale nga wagenda wonna amahale yewozemeewole ali kutuukiriza kimu njagala bana kati abaana bakola ebyo kuba kati laba oli district card bakubye mu mawulire omukazi agamba oli mulogo naawe okutte basisita bo bazze batukakasizza nti eddogo mweriri mu nyumba tulikoze eki bannange basisita bamaami baffe oba mutuuleko wansi abalungi abalamu mutuuleko wansi okitegeera like yabadde tasobola kwenoonyeza ddogo lino kuba naseeka kirala babadde tebaddamu kuprovinga eno vidiyo nze yamazeemu amaanyi ate shade ebashutinze ate bo ne bagiteekayo like seeka aba butaddamu kigambo kyonna yabadde akikubye twandisigadde buli omu agamba seeka n'ayisa bw'atyo n'akiwa obudde either najja n'akola interview ng'eri egi emu one n'omuntu yenna omu buli omu ajagadde n'agijjaawo seeka n'ataddamu kwogera kintu kyonna oba n'asirikira ddala kuba seeka mumanyi bulungi amanyi eddiini amanyi obusiraamu nti Mungu amazima tugamanyiiko ku lwayo kyova olaba omuntu nze bwankola ekibi nkuwa time Mungu aba agenda kumala alaga abantu gwani tulina abantu bangi mu bulamu bw'ensi wano nga tubeera nabo basirise like bw'oba tunya bw'oti ogamba laba malayika naye ng'ali awo akoze banne ebibi banne nga basirise naye ng'ensi yonna eraba ye mulungi naye Mungu amazima gano engeri gagamba nti galwayo buli naye bw'agaleeta ogafunira mu kiro seeka yabadde asirika bw'abanga tayagala kuprovinga n'omukazi byabadde ayogera kitegedde seeka n'abireka kubanga alina ekitiibwa kiri ate ayinayo bana n'abantu abalala bana bamutunuulidde bamulabirako kati yabadde asirika naye ate n'atwala basisita ne bashutinga nga basisita bamanyi n'eddogo we liri ye bulijjo abadde alinda kyo lirabanga liri kumpi we baalirabye oli agenze abakazi b'ekituufu abakazi bagenda mu masabo abasajja bakola shiriki abasajja munaye baatabuka kati bafuuwa n'emmindi naye ebintu ebimu tubireke tuleme bireeta mu mawulire nze njagala nnyo omukazi aleeta ekintu mu mawulire musajja aganya okuwerera omwana musajja yeeganya omwana ekubanga bw'obuvunaanyizibwa bwe yakunya omugongo mukwana balina okuwaayo anti kati n'ekirala ekiriwa ayinza okubaganya nkuba
ayinza okigana naye ng'agamba abaana si babe DNA ezaze nga babatwala ku DNA ayinza okugamba ono omukazi ayinza olemera kola agamba abaana babo nga DNA egamba si wange n'omusajja nagasijja bawere kati baba nga si bamusajja era ng'obawa kitaabwe si gwe obasoose kikola ekyokuba nti ozadde abaana nga si booli mu bufumbo bw'abeeri ati byo byengamba abakazi bw'oba owulira nabagambye emikolo mingi ne divorce mpitirivu emikolo mingi divorce mpitirivu simanyi oba abaana ab'obuwala balowooza obufumbo bakwata leeti tewali gwe bakwata leeti nti walwawo okufumbirwa taliiwo naye emikolo miyitirivu ne divorce ziri kumu kati mbasaba busabi abalungi fumbirwa omuntu gw'owuliranga otuuse bw'owuliranga gwe omutima ono gumukkiriza mufumbirwe naye mulimu ebintu by'olaba nti naye bigenda kukuswalizaamu okujja n'ogamba musajja abadde andoga naye omusajja bw'aba abadde akkuba vaayo weerwanirire obwo obulamu bubwo like talk mulimu abantu nga tebasoboka ng'obalwana bw'omu batuleetera eno zisaagala ddala musajja akuba mukazi nanti kati olaba Shamimu waliwo binene eby'abakazi ng'omuntu wamufumbirwa mweyagala nga temulina mu kulwana biko naye mu wakati awo nemujana ng'ovaayo mbo si lutalo ati sengawo nga yagamba omusajja sengawo yaliyo muyite omugambe buganye gwannemezaayo naye jangu ogezeeko ogambe sengawo obufumbo si lutalo mukwano bwe baba nga buganye vaayo yo proving no one tewali go proving ate wali go sanyusa buno obulamu bubwo bw'owulira ng'okivuzeevuzeeko kiganye ng'ovaayo abamu batyo bagamba muno baba badibira ku lujja mba nina kyeyombe anti abaadiba ndowooza balina pass out gye babawa bave mu nsi ye ani agamba nti buli muntu ali mu nsi alina offumbiro like mulimu ebintu bye tugaana okukkiriza naye nga kya mukama n'okimulekera si buli ali mu ggwanga muno nti bamuwandiikako omukolo ekitali kikyo tekiriba ekikyo kiriba tulekerawo okulwana ebintu ebimu nga bya Katonda Kasheeko muwa magezi ki ye ng'omusajja asirike ne basisita babajje mu nsonga ze kekiri nti tebaaliyo ng'amukwana bayinza okuba baaliyo nga beefumba era olubeerera babeerawo naye temwaliyo nga nkwana temumanyi bigambo byeyaŋŋamba nga tutandika kati mbadde nsaba mundeke tukimale ffekka kyova nzisingiza abantu mu misunderstandings zange mmanyagana nenze malira nzeka bwe kigaana ku nze kiba kiganye ne muleeta asembayo kubaseeka nga yatuula bw'ati ku mwanjo nga naganye mbaŋŋanye like gooba omanyi kyofiiringa bano abalala bano bonnyonnyola bagenda kunnyonnyola experience zaabwe kubanga gwe oli ekimujjayo n'omulala tekimujjayo like nze kyowooza mbu tekikujjayo nze kiganye ne kinnemerera kati tonkakaayo kyova nze nkugambye siyita bantu kuntuuza like nze mpulira muli ne ŋŋamba kino nkyasobola okitwala mu maaso nti Shamimu omutima gwo gukyasobola okikonteininga I will stay bwe mpulira nga sikyasobola nze ngo omutima guganye nenegamba Shamimu kino kiganye mukwano olumwa nga nejjawo awo nyini bawukana bayomba beeroga akira mune Kuluthumu atonera munne black abagala bave mawulire anti oli professor I mean like doctor doctor era yatonye amina yebale buli muntu asobola otonera omuntu we kisinzira kikyoyagadde era buli omu asobola okusalawo nti nze wanka mutonere tubisigaze nze naye naye nze manyi kimu nti abasajja baswaza kemanyi nti namusanga Kampala saagala nnyo anemazeemu kati weyagalira eno abaana bagamba olowooza ku lusumu teyakisussizaamu anti tebalina ssente eyo sente zavuddeyo bayabawunsinze kati olaba ebintu bya social media balina okukuwa otukwatire nga bakuwa otukwatire ng'ojjayo otukwatire ng'ozirina mu ngalo kati alina otukwatira ng'azirya atukwatire kikyazikozeemu bw'azigulamu mpala agitukwatire
ajambale tulawo benyumye oba tenyumye ffe sente zaffe nga ba iniro ati bya bintu by'okulaga bw'okiraga olina tuwa like details tulina okitambuliramu olina otuwa olugendo tolutandika n'otuleka mu kkubo kuba tulina okubuuza ebibuuzo ati ayiyi wabutuyingizaamu dda era kati alina tubulya kye yaguze mu sente zaffe anti ku lusumu agenda nca tezikyali zaabwe kati zaffe ba iniro zaffe lwe bazitulaze era twetaaga kwa accountability tulabe sente zaffe yazikozeemu ki tulabe kyabadde kiri wathe yagambye agenda zikyakalamu kati enkyakala twagala laba nkyakala ozanya ne social media ng'otulaze ekintu okitulaga olina okumalayo kati enkyakala alina ogitulaga alazeewa twetegereze bulungi we yalaze wabadde wathe sente zaffe ziweddeyo oba ezimu yasereseeko kwegamba tajja na kyakala lumu alina okyakala paka wezinaku lumu agenda kunywa biki wa soda na juice anywa omwenge mutazimalaawo mpozi nga atagulidde ate takkirizibwa musiraamu bw'oguli abalala omwenge ofuna omusango kitegeeza 10 tulina okumanya ne bw'aba aguzeeko ngoye atubuulire mu dduuka ki atagenda na bugabo ate atubuulire nti milioni 10 zaaweddewo empale z'omu na bugabo zeena beba bamusedde teziriko na musolo yalina erinnya bamusedde alina erinnya bamusedde ate atya ne bw'agenda wayye wano waatunda engoye z'abasajja eyo si waikiki ngoye ziri 15,000 alina otwanga aguze ekisero Ibrahim teriyo ngoye ze tajja zisobola zirimu ebitulituli anaazambala ati Ibrahim z'abasita naye sita sente zaffe atuwa accountability agiteekeyo ng'agiristinze oba bagenda okukwata ezigenda ebweru enkya omukulu omukyala agenda bweru kebeza ku lubuto etagenda na anko agenda na mutabani anti ndowooza olabi kale bagenda muleka wa daddy bagenda muleka tamanyi bu daddy asula eri munyonyo munyonyo mami asula eno kawempe layida bulijjo mumanyi ebyama musirise nabyo ate ayagala daddy asule mu nnyumba y'omwana kati ogambe mami asulawa kabavume ggwe Jabimu oli mubi ngenda kuddamu okusanga ng'oŋŋaŋala oli mubi tugenda kuddamu okukwatako nga ekikumi wakoze kimu oba wazirise tukwatako ate kikimu naye abaana banvumye tikinayogedde amazima mazima ate mbadde sikimanyi gwa kiŋŋambe nti mami asula kaimpuli asula eri nyoyogedde dda oba kuvuma bakusabula ojja kuwulira simwe batiitiizi omukwano gunyuma nga mulimu ssente ogenda mu America omusajja n'omuleka anti n'omusajja yagambye ajamala agendeyo ku South Africa ate byagenda omumaliriza visa yeeyo si nnyangu visa ya America si yeggana nti it is a visa free country eri temanyi okuyanga gavumenti ekuyambye eri teriiko ebyo teriiko ebyo temanyi serebuwa wano kyogamba visa yaganye ya America eri eyo neya Bungereza Canada zinoonyerezeeko olabe oza bameka abaagala okugenda wano enensi singa yakaladda singa yali nnyangu weetyo ejjukira omukazi abadde nga agenda yali agendayo nga seeka mulamu mwangu wafuna visa ate ejjukira bwe yagendayo teyalemerayooko ono yali agenzeyoko South Africa osobola ogenda naye watolina visa ayita ku baasi aba ku mazzi ate kati era anvuma tagendangayo ennyonyi yalinnya straight ng'emutuusa w'alina laga yali azzeemu girinnya ani kati asirike
Gamba dadi kyaganye. Visa sokubanga yaganye. Visa si yakuzanyirwako mukwano. Eri si mmere ya lumbe nti nataka abyalya. Abazi ne kumya zikolemu ekyo. Era munayo soziwa eri visa ya Mungu. Osoziwa era negana. Ojiwa era negana eri visa eriko kisa kya Mungu. Tugamba mu visa teyaganye tugambye yagala omukyala agenda akebere ku mwana waabwe ali mu lubuto amaladde. Munnange olabona omwana yafudde. Nikolo. Nikolo yafudde. Tewamulabe eyo omuwala. Bayita oba badde bamuyita Angel. Ayo bamuyita bikine nga yabaddeko erinnya lya Nikolo. Badde ngamba nnyo abantu. Kati olaba waliwo emyaka gy'otuukamu nga tokyetaaga kugamba abantu nti ndi lubuto. Kati nga nze gino emyaka nfuna olubuto ate ntandika obbapositingira buli stage. Nensanga omusajja wange mawulire ng'agamba kati hani yagenze kkebeza ku lubuto. Ne interview ne bwenjanga ndi manju nvaayo. Kuba ate ensi wabadde ogitegeeza lwaki. Oyakunzisa. Omanya abantu abalina ettima. Omanya abantu abatwagaliza nga batuli kumpi batuliraanye. Ng'ali awo buli lunaku akusabira oleme kuzaala. N'ategeera nti olina lubuto. Omanya abantu Mungu be yamma abaana nga tebabalina ettima lye balina. Mulimu ebintu ebimu ebiteetaaga kugamba abantu. Nga byo social media osojjiwa byoyagala bamanye. Ne mulimu ebintu nga bibyo. Kati ate kikola kitya nga Hajati batugambye bugambi nti Hajati azadde. Gomanye essanyu lye twandibadde nalyo. Nekati mululinze mutandise olubala. Era tulaba luludde ofuluma. Kuba yali tugamba dda. Mwalutegeera bukyali mwategeera nze no nagamba Hajati lwakuba nafunayo abantu abambuukira awo. Esaya nnyo bbawa makulu. Akakadde okawulidde. Kategeeza nti omuzannyo gutandise. Totya n'odduka. Nagamba Hajati ajja omusajja oyo mu mawulire. Abasajja abo baba tebategeera bulungi mawulire. Mubakozesa ensobi. Mubuuza abamawulire mubuuza ebintu nga ekitufu tebyetaagisa kubuuza. Newosanga obibuuza omuntu. Lwakuba wano nze nagamba Hajati agenda ategeera nti abaana b'amawulire bonna badde tebamwagala. Lwanaatuuka nga talina kyabagamba. Abo abaana balaba mmwe. Bonna baliraanya Hajati bamukolako zi interview mbulirako ani amwagala. Bonna bamwagala. Era bonna bamukubira essaawa. Alituuka nga takyayina mawulire g'abawa tebaliddayo. Yagabadde content. Kuba baba munoonyako content kuteeka ku YouTube channel zaabwe. Bwe balituuka nga tebalina kye bamuggyako tewali bawogola bayimirira nti yadde omudifendinga like toyina kyokyabawa. Kati bonna bamubeerako Hajati waffe. Hajati omugamba kujja musajja mawulire kubanga ojjayo bizinesi yaabwe. Ojja musanga ng'akoogerako. Naye nga ekituufu amazima gali nti amugye mawulire. Bonna bamukolako interview baamuwa. Bwe bamala ozimukolako nga baseka emabbali. Ate bannange oba ate kiri tumubuuza ate kiri oba ayogedde kyaki. B'omaze bennyini be weesiga abo b'omuwa n'obagamba omukoleko interview. Kyova olaba amawulire geetaaga ffe abamanyi bannammwe nti muli bankwe. Era nze ngenda ofulumya byenjagadde ofulumya nga njagadde mbifulumye. Sikugamba nti gonkase. Naye omusajja gw'ogamba Hajati amugye mawulire omusajja ayawezezza emyaka 3 plus kati amugye atya mawulire. Ani agamba nti okweza emyaka kwe kutegeera. Okuweza agana amawulire tegaliiko nti nno omuntu kati akuze. Era nsobola okukozesa ensobi mu mawulire nze nga njagadde. Gweyo kamera ogimanye kamera ine excitement. Ogiraba ne batambuza akantu ko buli omu nakakusindikira noga omanyi ono abadde kasese nakampereza. Maama n'enkya nzirayo. N'enkya noddayo no kati n'olaba nga tokyalina ky'obawa. Kyova abaana ba TikTok beeyambula. Atuuka n'alaba nga takyalina ky'abawa ne yeeyambula. Okitegedde? Nze kyenkugamba nti Hajati amawulire. Akram asobola okubeera ne Facebook account. Asobola okubeera ne TikTok ye ng'akolyeko ebyo byayagala. Toyinza mugaana kuba muntu oba omulimitinga ekisusse.
naye n'ebintu ebimu byateekayo oba olina obbiraba n'omugambo manyi kino nedda tekijja kukola tukijjeyo bwe kiba tekinnatambula oba olina omonitoring omuntu ono naddala ng'omanyi tamanyi social media oba olina omumonitoring olina okwekenneenya mukuvumira naye nze era bw'ogana ne weeteekayo nkuleka ne bakuvuma nfunayo n'akakiiko kenkola nga kakolera nze okuvuma paka bw'omutamwa n'ovaayo gwe baweeswaza oba musajja abaya anti kati labayo ebintu bye bamuvuma abaana enkya bagenda bisanga manya ebintu bya social media tebivaayo enkya abaana be bagenda bisanga nga bali mu muvuma bwe batyo ati kati ng'omwana amubuuza taata wali wa mawulire wali okola entertainment show ki ekyo yinza okinyonyola omwana wo nenze ne bwe munvuma enkya mwana wange omutuuza ne munyonyola maama amwe gwe mulaba nali mu nakatemba omuzibu ng'ate erinnya nasalawo ne neetuma Byantalo nga lyerikola ssente lyerireeta bizinesi eka kyakubiri nga ndi mu professionally ndi munnamawulire kyonva mulaba nali bwe ntyo era ku mwenna asalawo okuba nti oyingira ati bwotyo ebyo byonna ojja bisuubira omwana akubuuza naye maama bitabo bye byagaana obusawo nga bwaliyo ate abasawo bonna ndowooza bagagga ffenna tubakola busawo ani yandibatuusizaako amawulire ekibasibye mu bwavu nkwe abamawulire ekibasibye mu bwavu nkwe ate era n'abalowooza nti bagenda zifuna bwe batyo mu kweryamu nkwe tebajja ate kyakubiri eri wansi tebakuteekako yadde 10 naye bazikuteekako era zivundirayo bwere abaana ekiro bajja nebakusima ne bazijjayo muba mudiibuuda ssente era nze nemba pulezidenti buli aziika n'omuntu ssente nkusiba mwonoona ssente y'ensi mugiteekayo wansi beegenda kukola ki kati ssente ereme nnyo okumalamu bantu like teweetunda lwa ssente totunda mwoyo lwa ssente nga tumaliriza obadde ogamba ku Luthumu amagezi kigoowa Akiramu ye ng'omu siina ankwatirako wa olumirirwa ku Luthumu tolumirirwa mukazi musajja wakola ekintu kyonna abaaswaza mukazi gwe nnumirirwa mukazi nga sina basiibula banna njala okusooka okubategeeza nti nedda anti njagala kireeta mu ngeri eri professional gobeera nanvuma talina kyaŋŋamba agenda kunvuma ki tekiriiwo n'ebivumo ze bye nali siwulirangako fulufiga byonna yabivuma abantu nembiwulira kati njagala okusooka okubategeeza nti nina omuyimbi omupya era njagala mu masembe njagala oleme kuba wattima ontambulizeeko ku muyimbi wange inshuti Mbabazi nze ngenda omumanejinga kuba nagenza okizuula nga mpulira nkooye abayimbi ba Siddi nkooye abayimbi abayimba ebintu kimu omulundi gumu tukooye omuyimbi nga njagala wumuza ku bwongo nga mpulira ka music ng'aleekaana nga baleekaana buleekaanyi neŋŋamba live neŋŋamba ki tetuleetako ku bayimbi abanayimba ebintu abaana baffe nkya bye banaasangawo kusanga omwana ng'ayimba okwepica ekituufu owulira nga amaanyi gakuggwamu sina kyemulumba like kati nensangayo omwana wange eyo mukwepica billboard nazirabye kati kandeeta omuyimbi balisigalawo manyi music yasigalawo oyo wokwepica December oluggwa munaddamu ne muluwulirawa wajja kuba waawe mudde omulala naye bagamba eyo music wa gundi wa live wabategeera nnyo ekyo kyova nange ntegeera era temumuwulira muwulirawo kwepiica mugezeeko okulaba nti mujja mubategeera kati golaba jawo jambina ebintu byokupasuka ebyo nekwepiica genda ofuna YouTube y'omwana ishuti oze ku nnyimba ezo yes omuntu oba owulira nga obwongo budda like
you set ofunako ne byolowooza nawe munafuna mutya ssente nga muli bintu byakubuukabuuka. Abaana bagala nnyo ebintu bya laavu. Ayimba ku laavu. Ayimba laavu. Ayimba laavu. Era kati bw'oba oyagala maama okuliza ku music mukologo muntu aleme kubuuka kukutula bodi ze batadde wansi sasula omuyimbi abakasula bodi gwe ngenda akabako okulya mmere ate otandika oleetaano kabako tomanyi dumuno yasinga ofumba emmere wano ngenda kulya mmere bakabako tonde tompesa butwa sikuleetera bizibu tondeetera bizibu binnemesa mmere ogenda mu luseke lwa mmere ngenda mu luseke lwa mmere pozi mwayiga akagambo oluseka abaana b'amawulire naye kababonyaabonyeza kwa babalangidde nnyo mwandikalekeddaawa ne balekerawo kakozesa akagambo oluseke akagambo ako kanyuma owulira ng'okakuba omuntu nga nza mukuba mu luseke kiba byo byabalangira kiba yabalaba mubakuba oluseke mu bintu ebitaliimu atemane muddene mubatune mubakuba kati omaze okukola n'interview gayagenda mu federation egogeza kima mawulire kati webakubayo tuwoza tutya webakubirayo tuwoza tutya Seguya olupapula olwafulumya ejjo lwagiddeko bya Josephat Seguya naye olweggulo nina we namulabye ng'ali mu federation omanye empiza eyakalya Josephat ez'abayimbi ebimu tayogera bwogezi kwa musajja mukulu bamusanga mu nsonda nakye nayogedde byonna gwabyogedde olabye okutya nze njagenda nenze era ngambye mbyogedde naye kati gwe lwaki otya sinaga kubwa binnyo ate nga olina bitono sinaga bikubwa yogera nnyo ku muyimbi omupya naye management onaagisobola njagi kugisobola nze nina abantu bangi mu theatre eno mu theatre like the side of theatre abaana bangi abazze nga tebamanyi ne bwagenda kukyuka ku stage tamanyi nakwogera tamanyi nakuyiiya yekoina muwandiikira bigambo kati nga bamaanyi kati omuyimbi ono omulaba eshuti alina empisa shuti ayimba music mulungi naye tetusobola kubanga abantu abayimba music omulungi mubaleseeyo muli ku bantu abatuyimbira music gwe tagenda kulaga baana baffe kati bw'oleeta gravity ku kituuti ng'agenda yimbira maamawo yogera mazima va mu kutyatya gravity bw'omuleeta okukuyimbira ayimbira maamawo oyinza omuleeta akuyimbire maamawo ne jjajjaawo ne nazaalawo kati nkale mpayo ennyimba 3 eza gravity zayinza oyimbira nazaalawo olwo lumu olwokusatu webale maama nga bamuyimbira ebijanjalo gwamanyi teri muntu asinga kwanalizinga nga muntu mukulu mbuzi zakutudde maama nga bamuyimbira embuzi ezakutudde munaye gwe bwotyo naye nze sisobola kuba naye kati ishuti ye muntu gotwala obuyimba bwe bwonna buseeneekerevu obuyimba bwe bwonna bukakkanya omwoyo obuyimba bwonna kyenagambye era abatategeera nsaba bambi bwekibanga si kyampaka nti dda taakuggwako don't comment naye so ogenda n'owuliriza akayimba noddeeka nze mumanyi nyiza n'okwanno mukusinga omumanyi naye kigambo byoyogera sitegeera nnyo byamagezi by'omuyimbi wange byamagezi nnyo kati nze sibitegeera ate kati nze nnyumirwa mwana nshuti kati olaba Irene Ntale ennaku zino kyakola ajja n'atuula n'abakubira ennyimba ze nga muwuliriza obanga ali mu theatre yabagamba ati yatugamba mbuno mwenna abagamba mbu alina olubuto mwebale mwamina abagamba mbu alina olubuto mwebale lumuwa ekigoso sekirya bagenda kwogera ekigambo kye yayogera yakiwandiika oba yakyogera ne mukijjamu yakyogera ne mukijjamu ate naku zina waleva nti basirika ne bakoowa azayinawo enkadde zo muziwuliriza muwoza takyaleeta enkadde zo muziwulira
okukakasa ndi muziwulira bw'akola ekivulu mujja munajja anti ekivulu nze nja kujja kuba nnina okujja nanga nyimbira bulungi era nja kujja kyova nze nina wano abayimbi bange bensasulira ssente nga nabo saana yingira bwereere buli mimbi wano amanyi nti ayimba live sente zange oba ozirina mama wange oba omulina mukuleetera awo nawuliriramu ku music najja n'asanyukamu naye muno omuyimbi amanyi mbw akuba kiddandali kwepiica topuliriza nnyo kadongo kamu ne live band no ntegeera ani ze ndi writer I'm a writer so mba njagala concentrating nga saagala ebintu kati nawandiika ntya nga bwempuliriza okwepiica nego olimbala okwepiica lwakuba olaba olumanyi nga towuliriza bintu no anti ate industry gyendimu mba nina oddumanya but nze nkubuulira nze ndi writer kyova mpuliriza kadongo kamu mpuliriza nnyo abaana kati ngabo bayishuti slow music ishuti ogenda kukola oba ngiyite batya gundi yonna ng'ogenda tekamu abayimbi abalala oba ogenda kubeera nayo ishuti yekka banaye kati soka tukoleko omu tetubakuwa mubaleke bonna bajje nayo binyaga iyo si kiddukiro ky'aboonoonyi tutandikira ku ki tutandike ne ishuti tutandikira ku ki tuyina tugenda nata oluyimba olupya weekend etandika oluyimba olupya audio naye singa temulukubambwa gwe kimasembe kankubulireko singa temukuba luyimba luno gwe nagamba levu ngenda kudda wano ate era nkuvume nga mukuba strike nedda tetugenda bakuba strike tugenda twagala oluyimba lusooke lutambule tetujja bakuba strike mulufunemu ate munange ye tali awammwe mulufunemu ekirala ffe tetugenda kubagamba nti abamawulire kuba nze ndi wamawulire kati tetusaba baga nti abamawulire mutuliddemu olukwe muli bamafiya tubeetaaga then tugenda kukolayo sho omanyi oyo omwana yakola oluyimba lwa special baluwulirako lwe yakolera abaana abalina obulemu naluwulira waliwo atera omukoleyo ku ofiisi omuyita Joweria ate Joweria nga yayagadde omuntu mukwano ekyo oteekako kyaki ate jowe mutono jowe munene ali abyogedde abiteekako jowe mumanyi yakubye ne luno kati leero ngenda musanga jowe ategeera awuliza music w'abantu nakati azaala abe wammwe bonna ate omanyidde jowe nodda mukati baŋŋamba akubamu nno tulinayo nesho tugenda kukola nesho y'abaana abo balinako obulemu kula bonita genda baya charity oba ate kati gwe olina obulemu tuyinza abalemu tugenda bagambye buli bulemu obulaba jabbu tulaga naye twetaaga ne tubulaba nga bulina okuba nga bulina kye bukutuusaako naye tujja kubaako ne focus n'oba nga obwedde nkolako interview lwaki waleese omuntu alina obulemu bw'obwongo kitegeeza dda kyonna kyambuuzizza obwedda nzira muntu ataliiko nsaba onfunira omuntu aliko g'obompa siyinza kuzzaako kigambo nedda mukwano totawaana tojja bitegeera kati tombuuza leka mbyeyogerere mukwano ate nakulaba ogwasooka luli kati bw'okyogedde ku bwongo oli awo kiwodo so ngenda tujja gipostinga tujja kukola post eri official like we are professional tujja kukola posta nga eri official tugibawe tuyite press conference mujja kujja munjagala tujja kujja we munagala nambavume tulina agavumwa naye tuba tetukwagala tujja kujja lwampaka siina yadde ekikumi siina yadde oluseke lwemugenda okunsonseka kuba nange ndi mukalunga mmwe giyabulamu omuyimbi talinakwatayo ate kati gwe omweyogeredde gwe omwogedde ku mumwa ngenda mumanejingira ku mumwa ate mujja mwagala producer ki ewa kuki abaawa studio ki enyumba gye zifulumira ate tebikwatako otandisa oliyingiriza bitakwatako oli wamawulire ate abamawulire mukuba oluseke nembuza nti bagambiddewo temutawana kujja na luseke
mujja ddukuba luveeyo nga lukalu. Bajja kujja obavume. Mujja kujja awe bagaana mbavume. Bamale bajje. Mulimu kuno toguwereddemu ddala kitiibwa. Okw'amawulire nange gwe nkola batuvume era ne tusigalawo ne tulya n'emmere nga lye baatulangidde. Nawe oyagala koppa. Kenaba bati musigalawo n'emmere ne mugirya era ali munnyo. Naye nja bavuma. Kyennalaba temulina ntonto muli real. Mwayagala omulimu gwammwe. Mujja kujja. Mujja kujja. Ate ne kusha mujje nga mulinamu kasente. Nedda. Ebyokumala gategatega kamera zammwe. Tatasooka kusasula ku mulyango. Mujja kusasula kubanga charity. Bukyanga Mukama atandika kuwa mulimu ku sipaaka wakawaayo sente mmeka? Owaayi, ewa. Mu charity. Mpa nnyo. Wawaako ki? Nnyo. Wagula ki? Nnyo. Wagula ki? Charity tebagirangira. Olinga yagala okugamba na wagundi ne gundi ne gundi. Kati mujja ggula. Jaggula tiketi. Masemba jaggula mumanyi. Toweesunga oyo ekintu ne bwe kiba kyabiri wallahi nedda. Mubuuze oyo. Ne bwe kiba kyabiri. Kasitebera saddaaka ye. Taliiko ebyo. Mbadde manyi atandika dde enkweze. Anti ongambye bwana w'amawulire buyina enkwe. Mbadde manyi buyina enkwe. Buyina enkwe era enkwe zisinga eyo ne zisaasaanira ewalala. Kyokka obabeeramu ate nawe ate bannange. Obabeeramu nnyo nga banna. Olunaku saa kumala olunaku nga sibeddeko nawe amawulire. Be bannange. Naye balina enkwe. Tekijjawo nti balina enkwe kibeerawo kyo. Ajja okugira. Bajja kukola ki? Okuteega ekiro. Oho tukulinde mu bivulu. Okufa kwange kuliba kumu n'okuzaalibwa kuba kumu. Nze tewali ayinza kuntiisatiisa gwe kasita oŋŋamba nti agenda okunkolako ekikyamu. Eno ensi ogenda gibeerako ogikoowe. Tweyanzizza. Tusaana bazzaako ngalo. Bakufunye n'eddagala. Tulowooza olaba. Ovaako. Avaako. Eddagala eryaki? Wabadde olwadde ki? Anti nagambye empona kati nawonye dda. Kati simu oginyiga otya smartphone. Ntagirinamu nayo. Ogitegeddeyo. Tokiwulidde kinga kye baŋŋambye. Jako wa mabbaaji.